This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Sina kyensobola kwogera naye nga Katonda asigala ali omukumi wange. Abakoze kino babadde banyoonya bulamu bwange. N'empalana nnyingi ebintu ebikwatagana ne state naye kasita namwe mulabe. Ndowooza mulaba yonna basaze wayalingi nereeta bazitute ne bamenya ekikomera. Tusaba kasita n'omupoliisi wali genda ogulewo kubanga basala buli kimuuni basaze zino tanka baziyuzayuza bazitema olaba amazzi gonna connection zonna nakani generator bino babimenye ezigi zange zonna bazikadde buli kimu kati kyembadde mbagamba kati really mu distress otemera otya connection y'amazzi g'omuntu so kati ze zino ensonga zokka zendaba naye nga balandlords nabo babanja sente zaabwe nabagambye balina okufuna sente zaki naye esente milioni 3 mu mwenda si kutematema ki kati nze kyensaba kino nkirabye nkiwitness nze njagala sooka taking pictures of this tulabe ekigenda okukola ki okudda ogenda kulagala poliisi ejje batekinge pictures ebyantu bye ba destroyinze kubanga distress eraga kusitula kintu kikola ki ekimoving not malicious damage not breaking into second one twali kona twali kintu kyonna kiki buno bubbi generator eno what is can't bring that phone of that woman Madam, come here. Don't fight with an officer. I need that phone, RDC. Madam, thank you, sir. Rosa, abamawulire mukirabire bubbo obuli mu Uganda. Abamawulire bali muri sente Kadero nnyo. Amanya gange bantu Rukundo Medal zinanyuma ekifo kino kiyitibwa Big Zone. Kifo kimanyibwa nnyo ekibaddewo ebbanga ddene lya myaka 14. Njagala twala omukisa kutegeeza abaana amawulire kyonna kye mwalaba ku social media neekubira omulanga wa RDC zinawambibwa nali siriiwo ekyaliwo natuuka wano nali siriiwo nga ntambudde nenkubirwa esimu tino poliisi eze ne balandiroodi batisa ebintu byange nali ntambudde naye bagobawo sitaafu yange yonna ne beediza ekifo ne bagalawo twali tulina emisango ebiri ng'etambula mu kooti kati ne bajja ne bangamba nga balina kooti order kati bwe nalaba nga poliisi yekirimu kwe kugenda wa RDC
nemugamba tebansavingawo ne order sinaba kugirabako court order gye baleeta kati negezaako okukubira lawyer wange amasimu nga takwata gezaako kukuba enduulu ow'omukulu n'agamba tugende ku kifo bagulewo kubanga kyembanyiiko bwe nakubira DPC n'aweereza court order wa lawyer wange lawyer n'angamba baali babanja $3,900,000 naye amawulire ge n'alaba bagamba babanja miliyoni oba 8 emyaka 2 sisasula era njagala fayiro eno mulabe obubbi obuli mu Uganda. Nze natandika mbadde nsasula eno estate ebbanga ddene RDC njagala olabe this is 2002 eno gundi ya Katerega Joseph Katerega 2023 January nasasula, February nensasula, March nensasula, April nensasula, May nensasula, June nensasula, ne July nali nsasudde nasasula ne September. Kati ngenda ku September okudamu okubasasula esente zaali zino okuba eza August na September batute mu kooti bataminatinze lizi yange ate nga mbadde nsasula sente ze boogerako za COVID. Nina edduuka eryo lye mulaba edduuka ly'engoye yange kati esente bakolagana n'oyo mupangisa nga kyalina edduuka lyange mupangisa ne bamujjako ne basigala nga bamusasuza kati baali baagala koote baye expert balimu okubala edduuka eryo bakole ki banzibe. Bwe nagenda mu kooti guno musango kooti negugoba ne batusindika Wakiso tuva Wakiso bo bava Wakiso ne bakomyawo gwo musango nansana tebansavinga nakomawo kati ate kumande twali tuli mu Wakiso mu kooti gwokuna genda kuwulira ngo wano bagaddewo bawambirwa ebintu byange kati nga ensonga endala zijja kwebaza Katonda sitidde ndi mulamu biro byonna nze abikoze Katonda ampadde obulamu kyensobola kwebaza Katonda naye njagala kumanya ebintu bye batwala nga siriiwo siina accountant nyina accountant wange ali omu era yabadde akola nga acting manager teyaliiwo kuba bakwatagana n'abantu simanyi ndaba njagala RDC nanyonyola mu kwekyo kubanga nze omuntu omu amaze munansana emyaka 14 nga siina criminal record yonna sikolanga ku musango gwa bubbi temumpuliranga mu bubbi temumpuliranga naye kino kize nga waliwo abafere abanyaga ekizimbe kyange kinakulabye n'ettaka lye mwandaba mu ngalwana eriri Kasanje omusajja oyo bamuyita Safari Franka ne Johnson Masiko kati ndowooza be bali mu kulwana bantemeko amagulu batwale buli kimwe kyange nga bakozesa bano abantu zibwindowooza ku lwange kubanga siina nsonga nnene balandroodi bano eyali badde nga basobola kukwata ebintu byange ne babyonoona nga bwe mulaba ne batwala simanyi ne kamera zimu simanyi ziraba nga oba bwe ziri kati nze mbadde nsaba RDC nga bwoze ne police ekisookera ddala distress bweba nga bakubanja ne bakuwa court order kitegeeza kugala eno business yange buli kimwe kiri wano nze nakizimbira kyange badde nsaba mu buyinza bw'omukama wange banzigulire ekifo na police yino omusajja yakulembera ekikwekweto wuuyo baleete nzigulewo nga police weeri chairman w'ekyalo namukubidde wali bano abaana mawulire banyambe balabe ekiri munda ekyatwalibwa tugenda kubiwandiika ebirungi ebiri wano ndowooza bino byabalemba bulemu naye bangamba buli kimu bakitwala. Nze sibanjibwa nkugamba edduuka bagimaze naye emyaka 3 ng'esosula $1.5 COVID ng'eri mu kugwako baali bambanja $1,016 ndowooza nenzisasula nengwana nazo mpaka newasigala kasente katono netukiriziganya eryo edduuka libeera nga libasasula nga lirukola ki nga kati bo ne baagala batwale n'edduuka ate baddemu bambanye n'okumbanya kati byonna ebibaddewo bya nkola ya kifere era nkola ya kimafiya. Nze ekifo kyange ebintu byange bye batute byange otegeera ekifo kyalinawo liizi yange kyatambula bwewe naagwerako nja kugenda no eyo liizi ebeera gundi eyo that is my own business naye liizi yange kyaliko tegeera
so njagala banzigulireko nzize ne bakawutanta asobola kumpandikira ebintu manye byatwalibwa kubanga kasisobola kubagamba damage yenkana bweti oba era se omukama wange bwoba tovuddewo wabeera waliwo obujulizi obukwekebwa eza bagala bakumewo ebintu badde nsaba polisi wali oyo OC operations nyina ba accountant abali professional abasobola kuwandiika bino ebintu tumanye byatwalibwa ne byasigalawo kubanga ngabwe mubiraba big zone tesobola kubanga byasigalawo bwebi batwara ne balemererwa motoka mwaziraba ku mawulire nga batise so ndi mabega yo kurwanisibana abafere wari omusajja gwe bayita Johnson Masiko eyanzibakwe ebyapa byange byamataka ekizimbe ekiri nakurabye ekirimu ebara ya amanyi gizena gizimbe yo gye bayita supremacy eyo supremacy yange ne goraba nga bwetambula bwete no bara big zone yange eri ku kizimbe kyange enakurabye supremacy kati abafere be bali mukungwanisa ngenze mu state house ne kubidendu mwanda banga abagala no kunzita enze nebaza katonda nkyaliwo naye sabo omuranga mukama wange fukamide wano kuwa president ndi wano embere eno egenda kutusa abantu nze ntambula nga neeralikirira mpa abantu emirimo abantu bali mu kukaaba abaana bankubira bosi tukole ki miliyoni 3.9 n'obwezaali badde nga zimbanjibwa tezaali badde zigalizaawo big zone ng'ewa emirimo abantu abasuka mu 2 mu 3 nyambye abantu wala abantu benyambye waliwo ettafaali lyentaddeko kakube kuzimba churches nsimbe church mu kyalo ne mu Kampala kakubeere kukola ku bulungi bwa nsengu nguudo nkoze buli kimu kazibe mizigiti kakibe buli kimu pereda abaana nyina efuzi z'empeera nyina abantu b'empeerera nyina family enene engazi ezange nezitali zange so kibi nnyo ne bwe naalibadde nga nyina ekikyamu ndowooza DPC yalimpise naye nebaza DPC we nansana okukulemberamu ababye ebintu byange n'abawa obukuumi paka ne babijjawo ne bagalawo distress njagala bamawulire mu kikwate omuntu baba kubanja ebbanja talina olusi olugala bizinesi yo waliwo eviction waliwo ne demolition order gye balina eri clear egamba distress for rent bwoba bwanja omuntu rent balimpise ne bwembanga nimbagamba kino mukitwale ne kino mukitwale naye bagulawo bintu byonna tebamanyi manya gaabyo tebamanyi buli kimu kye batutte tebamanyi nze nyina omuzindaalo gumu owawana sound gye nkozesa DPC peya y'omuzindaalo eyo nagigula America peya egula $6,000,000 nyinamu obuzindaalo 28 just njagala mubale abalina calculator peya emu ya $6,000,000 bazamu payers 14 ziba setemeka machine zize batuteza slot machine buli machine emu egura $3.5 batute machine musanvu kati ziba setemekezo awo wenkomye yagala mukama wange DPC kino kifugo RDC kino kifugo kirekanga kigale wabeera obubbi obwekuntanya nga buri aba government nga bali mabega kulembesa abanya-Uganda okusuubula nze mbadde nsaba bagulewo twine peni ne kalamu tuwandiike ebiriwo omusirikale yayivictinga wuuyo waali okoze bulungi okutambula n'abasirikale mbadde nsaba zino nkufulusi za cyuma bazisale tugulewo bawandiike nze ntambulire mu mateeka ne kamera ziweziri n'abawulire wegali neyanziza sebo RDC webale kufiiriza bakawulire era neyanziza nyabo njagala kusaasira abawagizi ba Shuaman njagala kwetondera Shuaman twali wano kulwokubiri ndowooza kulwokusatu sikyadukira bulungi lwali lwakusatu ne bandeetera balance etegeka show eya Shuaman nenjiteekamu munda kati ngenda kugendayo nabe wesente zeeweziri waliwo nakasente kange nga kembadde netegekera nga tutegeka show eyo kati byonna simanyi kubanga bagobawo security yange tebali na muntu abawandisa esente zaali munda ze bakola simanyi weziri webanga weziri tujja kwebaza Katonda kuba akade naye abawagizi ba Shuaman
yategese ku makutano era nsaba mukuru RDC ne security ya Nansana umbana bamuwa obukumi kubanga nzabadde akora ku bya security naye omutwe kati teguteredde sobola kumukola ki kumutegekera era nsaba n'abantu ba Nansana musonyiwe kino ekyabaddewo naye nze ndi musanyufu ate ndi mugumu kubanga Katonda yampadde amaanyi g'okola bino bintu byonna ne bwe mba nga siri wano Katonda yampa omukisa gw'okukola sente nja kukola sente endala era nga gawale neyanza Wego? Neyanza nyo neyanza. Amanya nedobozi Nsubuga Shafik Ali. Amanya nedobozi Nsubuga Shafik Ali. RDC Nansana Municipality. Ndi wano kulwa security, ndi wano kulwa government, ndi wano kulwa ofisi yange, ne bannange bonna benkiikirira. Nsooka obutavumirira kyabaddewo naye nga nino kivumirira kubanga distress order etegeeza nti genda opiikinga ebintu ebijja mu muwendo gw'ezo ssente z'okola ki z'obanja kati omukulu ono abanjibwa $309,000 era ng'emabegako awo nategeerako nti bali mu kkooti siimirira wano kuwakanya kya kkooti era kkooti yakoze omulimu gwayo n'efulumya ekiwandiiko kyaki kyayo ne Wannyondo wa kkooti njagala mulabula namubuulira tulina akakiiko kabayita district security committee ekiwandiiko kyonna ekivudde mu kkooti gye kirina okuyitira ne tulaba nti embeera eyo egenda buki si kusala busazi ye n'akola ki najja ey'ensonga emu ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti sayidi eno ebanjibwa efuna obwenkanya nga waeri n'ekiikirirwa okubeera nti bagenda tegeera nti bye batutte bya $309,000 kwa kati omusajja ono oba stress ye oba kizibu oba kiki yaga abattu ebintu bya 115 n'okugenda waki naye tayinza tegeera nti bye batutte nga tannayingira mu ki munda olutudde emabega kyembagambye ab'amawulire kyembategeezezza nti eno order teragira ku evikitinga muntu na kumuggalira eryo eggwanga nga ffe tukyalimu nga ne pulezidenti akyafuga twawulenga amateeka orders ezivudde mu kkooti wakati waffe n'okuwa kkooti ekiki ekitiibwa nti ebiwandiiko ebyavudde mu kkooti sibuusabuusa omulamuzi yakisizza sibuusabuusa naye Wannyondo wa kkooti kiyakoze kiri bweru watteeka era agenda vunaanyizibwa ku kiki ekikola ki mbagirawo agenda kukola ki kuvunaanyizibwa ku kyabaddewa kubanga omukulu ono aba teyabaddewo ekyo kimenya tteeka baba batutte ebintu ebitajja mu ssente zibanjibwa n'agamba nti kati yatuwuliddeko ebintu bya obuzindalo wa $6,000,000 kiri ekirala ebirala bye batutte $7,500,000 kimala bumaze okutegeera nti baasuse $309,000 era nanyini kizimbe naye musaasira bw'aba badde abanja rating obulumi bukola ki bumuluma ate naye yandibadde ategeera nti si gwe mukisa gwalina okuyitamu ate okuwamba ekifo kiriwa naye esasula kkooti emusasudde ate n'ekifo akikoze eki akiggadde kati abakozi ababanja wano omwezi baba mumaziga abantu bannayuganda bakola hand to mouth zenkolo zenkola ki zendya kati munnayuganda gwe baggalidde ebweru ku bizinesi eno ekifu kyabena big zone asupportinze Nansana zwenajja wano gwe nasooka okukola ki okutuukirira era nanambuza abasajja bonna ab'amaanyi muno ku mbeera ya muzzaŋŋanda kibi nnyo nti RDC saabaddewo nga kino kikola ki kibeerawo ekyo nkivumirira nezavumira yenna tekijjaawo omusango gwa renti naye nkakasa nti kye baakoze bano ekigambo distress of rent kitegeeza $309,000 njagala Wannyondo wa kkooti big zone alina kyasabye ng'alagira RDC ndagire okuggulawo ekintu kyonna ndi mabega wa kuggulawo era mbagira wano waggulwe naye ensonga egenda kubeera eki ekintu ekiggulwawo eyakiggadde yeetaaga n'abeerawo yeetaaga poliisi musooka omuleke eyaggaddewo yeba kkooti Wannyondo neetaaga Wannyondo wa kkooti kukola ki njagala kuyamba nga byenkuyamba tebigenda kukosa kubanga kati essaawa zaliro waliwo omusango ogw'okuba nti baggadde ekizimbe kyo eyakiggadde si poliisi si kiki wabula court belief
Wanyondo wachi kati ajja kugamba nti byalekamu byali bimala sodo ye mweta agamba girawo ngenda kulagira my organs zimulete bawitinesinge sente polisi ebyali bimubanjibwa byali bitya era ebyali kubanjibwa byali bitya bwe bimala okutegerekeka tutegere muwendo ki naye neetaaga lisiti y'ebintu byo mu lisiiti mu mpapula mu bifaananyi ebadde birirudawa kwabanga emoloka zaatika 6 n'okusobamu zaatika moloka 4 zaatika emoloka 4 era ne zigenda oba zaasoma emirundi nga gyaki bwekyuzi benkola ki eno Uganda njerufu ku munnayuganda teri ali waggulu wa tteeka kabe RDC mulabe president kyakoze ba minisita mulabe kyakoze ba MP kakati gwe RDC onakwetereza mufo kyokola ki kati buno bumenyi bw'amateeka ekiwandiiko okujja ekyekooti nga kigamba distress for rent erina kavalinga ebintu ya 300 mumwenda tebitegeeza kusula bbaala tebitegeeza eviction yakuba nti ate ne big zone bamugalidde waki ye agenda kukola atya accountability y'abakozi abamaze ennaku zino kwe bakola ki so njagala mulabula big zone mugambe ti nina obuyinza obuggulawa naye tuggulawa ajja kufiira kuba guno omusango gukwata berifu yakoze eki mbadde njagala looyawo oba ofune looya omulala asooka ayingize n'omusango guki ze bunaagenda okkeera enkya ku makya simanyi gwe wokyagala ze nkikuwa mu mateeka nga okina okukola ki bweggulawo ne tweggulira wano tebagenda kuwa bukakafu bulaga nti ffe tweggulidde oba Wanyondo balekawo naki kakati badesabara disosi abaana bawulire njagala tubizingane sebo wekitibwa RDC omusajja oyo gwolaba ali mu kofiiro wa polisi yakulembera bano abantu nga bagulawo ekirala emabega waliyo entrance ezikwataganyira ddala ne balandiroodi agamawulire ge balabye ne zino saawa watifu bali mu kukomyawo ebintu ebimu babiteeka emabega zino amabega woyogera wetuviridde wano singa wabeerawo ekinaatuuka bajja kutwekwasa kubanga tuze wano era nze bwe nawulira amakulu ago tegasooka kumpisa bulungi naye nasirika negamba kasooke ntambulire muki mu mateeka mbadde nsaba oba bagula olugi lumu tunaddamu tukole tubatambule gwe nogwogenda omusirikale waali chairman w'ekyalo waali omwana awandiika akawuntanti nzize naye alina ekitabo ne kamera weeziri bano bannamawulire sinza abayise bali different bajja kubanga wawitnessinga oba gwe RDC okwatemu bano walimu abasajja abakulu waliwo bamuliraanwa abasajja abagira olagire nga bwekiragiro nga bwekigamba kubanga ebintu bajja kubibuusa ekikomera bebalina obuyinza bebabadde balina bizinesi yange kuva ku Lwokuna nsonga gyayogeddeko nsigala ndi mu brackets of law teri RDC aggulawo kye bagaddewo teri RDC aggulawo kyokoze eki saagala nange kubeera nga mmenya muki ate ndi wano kuyamba kubanga nkyogedde ku mawulire nti abakikoze bakyamu era ekifo kino ngenda deployingawo poliisi ekuume mpaka big zone ng'akoze eki ayingidde mu mateeka kibi nnyo gamba nti omwana abbye ennyamba ne kamutemeko enki ate poliisi weeri ekirala kya poliisi oli gw'ogambe yaliwo omulimu gwa poliisi ku bintu byonna bino ebibeerawo kulaba nti tewali bukyankala mu bukola ki bubeerawo era poliisi eragibwa senga kye bakola kigaana okugenda mu maaso obulungi abantu baleka okulasikira amacupa big zone najja nejjambiya poliisi eragira baddeyo bakole ki baddeyo mpaka tunajja ne force emala eviction ekiragiro kya kooti kigende muki mu maaso big zone stress ekuliko ne wonooyogera otya nti oyagala nsukule mu budde buli kikuyamba omusango ba kooti berifu gwe yakoze gumusibya tebamugambyeko kooti erina kiragiro kiggalawa eno kufu toddamu giteekako ngalo zo twagala poliisi sooko wanga gyateekeko akuba ebifaananyi bya gundi eno akakase okuggalawo kw'ekifo kino abakigaddewo nga tebalina buyinza nga oda tegamba kukola ki nkusaba mu payini gy'olina ogumiikiriza ekintu ekyo ku lw'amateeka ngenda kubeera wagguluwo era buli eyenyigidde mu kintu kino wakuvunaanyizibwa kati awo gwe naawe ogende mu maaso n'emisango gyo gy'olina nabaliwa ne balandroodi naye nze ndaba nti munnayuganda abasasudde miliyoni 10 meka
10 zaali ku 16 n'otuuka ku milioni 3.9 okukkaanya okwo nga ddala twabadde kigenderedde kiba kibi nnyo munnayuganda kubanga bamukoze eki naye ensonga enkulu gye njagala nti alina okuyitira ensinga ebintu byo CRDC njagala ab'amateeka nga ne poliisi sookedze ne kooti nga bafunye representative tukakase nti ebintu bye baatutte bigwa mu milioni 3 ekyo nno nkikubulidde nga munnamateeka akiikirira pulezidenti mu Nansana bw'ona okivaako kiyinza okukugasa oba otakola ki kubanga wano woggulawo tewali gwe bagenda vunaana oba weggulidde era n'ebintu ebiba bibulamu gwoba obikoze eki banne mutegedde bulungi tozanyisa kino kintu gumiikiriza ngambye endagidde poliisi mbagirawo DPC agenda anoonye kooti berief amuleete wano bawitinesinge ebintu ebikola ki ebibula wano sooka wange awandiike kwa guno omusango omulala ogutali mu kooti okuba nti munnayuganda ate ebintu byabadde bamubanja batwaliddemu bitali biki byabwe kikoze bulungi ti RDC wetukiddewo abantu bonna wakoze eki waggale nze omulimu ogwange na kudiployingawo security babeerenga era naye mu security osofunayo abasajja bo nga 4-5 ababeerawo naye nga mubeerawo mu mbeera ya butamenya maki mateeka muyambe ku poliisi omusikale abasumagidde ekiro kya leero omugebe musukusa tulage tulaba akola ki ajja naye si fujjo omugagga ono oba yanga tulabe nga naye afuna obwenkanya wakati w'emisango gyabwe gye balina gye sitakola ki naye nze nsinzidde ku kigambo kya distress ki order of rent eyogera milioni 3 siyinza kwebaka tulo nga pulezidenti yanteeka wano kulaba bannayuganda ate ng'olyaga abantu milioni 15 ne mu ofisi namu ssente zange simanyi obugaali bw'abaana bange naye obuvugibwa babukoze eki babututte kati omuntu alajjanira akagaali k'omwana omanya stress ekoze eki ate tukwagala ng'oli mulamu ate no si enkomero w'obulamu bwo sente zo tewabbanzire wakola ki mafiya nga boogedde abakuli emabega besitakakasa besitamanyi bwe banje ebali katonda munene okusinga buli muki buli muntu gwe teeka bwesigwa mu gavumenti teeka bwesigwa mu katonda wo teeka bwesigwa mu RDC Nansana municipality ne poliisi gye weekwasa yegenda okuyamba okukwata abaki poliisi tendi waggulu nze njiri waki so kati ndagidde DPC wange adiployinge wano omulimu gwa poliisi gwali kumai put this clear kulaba nti ekiragiro kya kooti kigenda muki naye nze kooti berief munenye ekintu kiri eki kubuuka ofiisi ya pulezidenti ng'ate akimanyi bankwasa obuyinza ze chairman akiryalinga orders zonna eziva muki siina kyemmanyi siinaako omukono gwange kooti berief kyekyokka kyamanyi obulungi kyawusize ki engalo era bino byonna amazina ge mulimu poliisi ekoze bweti mubiveeko ebyo byonna tugende ku kinyusi tukwate awawunya tugobe abamafiya muki kwako Wanyondo akoledde ebbanga ki okutamanya distress order teggala kiki kifo gwe kyokikola ngani mbagirawo kooti berief itawo wano oba ogenda kunoonyezebwa mu bwangu ddala tulabe nga kino kikola ki kitegerekeka ekyabadde wano era nze amagezi genkwadde gensembeza tomenyawa toddamu kumenya wano ne tiimu ya bigizo temumenyawa njagala kutegeera abagaddewo mu kapasite ki biki ebyatwaliddwa ani yabaddewo nga babikola ki kwa poliisi yabaddewo yawadde witnesses kigenda muki mu maaso kulwakalwa n'ensi yange bino mbyogedde na nesigamye mu ofiisi yange nesigamye ku lwa pulezidenti Yoweri Museveni ng'eddembe tulyagala mu Nansana njala kwebaza bannamawulire mwenna abo basobodde okubeera wano bannamawulire be balina intelligence y'eggwanga abategeeza bino ebisenga saabire ku mawulire nange ndowooza byandibadde waki nasangibwa ndi mu safaari nga ngenzeeko ggulu ku official duties naye bino ebyanguddeeko era siyinza kukola ki kwebaka Nansana gye tukijje wala twagala Nansana etaliimu kijambiya etaliimu maziga erimu okulaakulana nabagamba Nansana bagiyita the place to be the place to do what ekifo ekisaaniddwa omuntu okubeeramu abagagga mulaba kati basendamu banaalaba ono ng'ayisiddwa bubi nga ffe tuvuddeyo kwogera kijja kubeera nti ffe totaddeyo kwa naggamba nvumirira nesefuumira yenna ekikolo ekyakoleddwa nga tebakiryalinze court order sikikiryalinze chairman ekirala okutwala ebintu ebitali ku list njagala nkakasa lisiti eyo bagindetere mbagirawo
kubanga emissioninga ebintu byonna bye balina suppose okukola ki ti fridge akagaali amayinja 2 mizaani 3 naye mujjukire nti omusajja ono alina ekirowoozo kya ŋŋambi ti edduuka liri wakati wa renti ng'amutwala yalita n'alibawa abalimu abapangisa baire nga babawaki kati ekyo ebyona bya investigation police yenda okukola ki is it true yalina ekifo kyewaayo kiveemu ssente sasula baki ab'amawulire ku lwa Katonda n'ensi yange neyanziza nnyo neyanze Wafuna